Eklezia mu ggwanga lya Kenya evuddeyo n'ekuba olukuŋŋaana lw'abamawulire n'eyanja ensonga zeeyimiriddeko nga egezaako okutegeeza gavumenti ya President William Ruto nti evudde ku mulamwa. Must protect the life of every human person in Kenya as stipulated in our Constitution of the Republic of Kenya, Article 26. Sibyotya kansubira oli bulungi webale kwekumira Kampala TV 256. Eklezia mu ggwanga lya Kenya yavuddeyo n'etegeeza President William Ruto ne gavumenti ye ebisuubizo ebitatuukirira gavumenti ya Kenya byezeesuubiza banna Kenya. Nevayo nebajjukiza nti gavumenti olina okukuuma abantu n'ebintu byabwe nga wewasuubiza. Yayongedde obajjukiza obulamu bw'abantu kikulu nnyo mu ggwanga lya Kenya n'ebisuubizo ebitatuukirira. Bw'otunuulira eggwanga lya Uganda ebintu nga ebitambula abalyowi b'emyoyo bangi bafuuka kyesirikidde naddala ku ngeri ebintu gye bitatambulamu bulungi mu ggwanga lya Uganda. Bw'otunuulira ebimu ebisuubizo gavumenti ya Uganda enkya n'eggulo byejja esuubiza bannayuganda ebimu ne bitatuukirira. Bw'otunuulira obuli bw'enguzi bweyongedde nnyo mu ggwanga lyaffe erya Uganda, okwata ku mutwe n'osaba Mukama Katonda ajje anunule eggwanga lyaffe. Bw'otunuulira okweyagaliza okususse okuli mu bannabyabufuzi ng'abo tebafudde ku muntu wa bulijjo. Bw'otunuulira emisolo egijjibwa ku bannayuganda nga n'abamu basula enjala nga tebalina kye balidde. Bangi ku bannayuganda bafiiridde mu makomera, abamu nno nga tebalina misango. Naye abalyowi b'emyoyo bafuuse kyesirikidde, tebasobola kuvaayo kwogerako ku bikyamu naddala ebitambula mu gavumenti. Osanga abantu essuubi bannayuganda eri balituweddemu. Abalyowi b'emyoyo bwe bavaayo ne bagattako eddoboozi lyabwe, gavumenti esobola okukyusaamu. Eklezia mu ggwanga lya Kenya okuvaayo neeyimirira neetegeezanga bwe kisusse nnyo obukulembeze bwa President William Ruto okwagala okukwata mu ssemateeka w'eggwanga emugye ku bisanja 5 emuzze ku bisanja 7 ate ejjeko ekkomo ku bisanja bya President nti afuga paka waayagala. Kino nno bo bavuddeyo ne bakivumirira era ne bategeeza nti tebakkaanya nakyo. Kino nno nga nze ndowooza. Lies, NHIF, unkept promises and misplaced priorities. The culture of lies is swiftly replacing the integrity and respect that Kenyans deserve. Basically, it seems that truth does not exist, and if it does, it's only what the government says. Unfortunately, it seems that the Kenyans have helplessly tolerated the lies told to them constantly by politicians. Kenyans must learn not to applaud or validate the lies that the politicians tell them, but rather must resolve to seek and be led by the truth. When the government fails to fulfill its promises, particularly concerning payments to essential service providers, it harms vulnerable communities. This is the case with NHIF. The neglect of faith-based organizations, hospitals, now owed billions in dues,
is an issue we have addressed constantly, even with the President. We recall the pertinent and resolved issues we have raised recently with the government over taxation of Kenyans, the hiking of the missionary work permits, youth unemployment, regulations of the education system, especially the CBC and university loan scheme, the failure to constitute the IEBC, etc. We believe that genuine consultation of all concerned stakeholders in all these matters is necessary beyond the casual public participation. This culture of lies, unkept promises, and misplaced priorities is unacceptable and needs to be dealt with. Selfish agenda to extend the term of elected leaders. It is baffling that a bill proposing an extension of the 5-year term to 7 years is being considered, and apparently there are plans to rush it through the legislative system. A two-term limit of 10 years, as given by the current constitution, is ample time for any visionary political leader to leave a strong legacy if they perform. We need to critically scrutinize this political move. We question the motivation behind this agenda and the long-term interests it serves. We strongly condemn this retrogressive and manipulative thinking. Let us not create problems where there are none. We have matters of national concern, such as the crumbling CBC education system, health care services, reconstitution of the IEBC, a huge block of educated but unemployed youth, and fighting the monster of corruption, among others, that are surely top priorities. Overtaxing Kenyans. We all know that the government raises its revenue primarily through taxes. Our problem is that Kenyans are being unreasonably overtaxed by the continued myriad of new tax regimes that are constantly emerging from day to day. It seems to be a hidden way of reintroducing the rejected Finance Bill 2024. We must listen keenly to the cry of the Kenyan people. The current tax regime is already prohibitive and burdensome. As Catholic bishops, we have many times reminded the government of the need to put to good use all the collected revenue and live within its means. Kyekikyabulamu mu ggwanga lyaffe lya Uganda. Bw'otunuya obwenkanya naddala mu bitongole bya gavumenti. Singa bannaddiini sijja kisa ku Bukatuliki, ku Bukristaayo, ku Busiraamu, ku Bulokole oba ku Advent n'enzikiriza endala zonna. Naye singa bannaddiini bavaayo ne batuula wamu ne bakkaanya, osanga gavumenti esobola okukyusa naddala ku ebyo ebitatambula bulungi. Naye buli we bafuuka kyesirikidde ne wabeerawo omukolo gwonna ne bagenda mu State House osabira eggwanga, Pulezidenti ne mutamubuulira bigenda mu maaso mu ggwanga limmwe bye mutakkaanya nabyo. Osanga singa buli we wabeerayo okusabira eggwanga ne mugenda mu State House, Pulezidenti ne mutuula ne mugamba nti no, kino kye tuyimiriddeko. Okusinziira ku bigenda mu maaso mu ggwanga, enguzi yeeyongedde nnyo. Tusuubira Pulezidenti wandikoze ekimala, enguzi eyo n'esobola banga erwanyisibwa. Pulezidenti ne muvaayo ne mumutuna mu maaso, abaana bangi abali mu makomera, abaana bangi abafudde nga tebalina musango. Naye bannaddiini buli we mufuuka ekyesirikidde okunyigiriza eddembe ly'obuntu,
kweyongera. Nja kwebaza nnyo enzikiriza y'Obukatuliki oba Eklezia mu ggwanga lya Kenya okusitukiramu netegeeza nti okusinziira ku ABCD tetukkaanya nabyo. Gavumenti ne batunula mu maaso ga Pulezidenti William Ruto ne bamutegeeza ebisuubizo ebitatuukirira by'ozzenga osuubiza. Obulamu bw'abantu obufa. Bwe wali olayira wavaayo n'otegeeza nti ojja kukuuma abantu n'ebintu byabwe. Naye bw'otunuulira abaana Abannakenya engeri gye bafa, nevaayo n'ategeeza ojja kukuuma constitution y'eggwanga lya Kenya. Ne kati constitution gy'oyagala okutaganjula. Message eno njagadde egende eri bakabona ba Katonda abatuli ow'emyoyo. Bwe muvaayo ne mutukulemberamu ne mufuuka ekyokulabirako, naffe ababagoberera tuddamu amaanyi. Gye buvuddeko jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Kassim Nakibinge nja kumwebaza kuba azenga ayimirira ku magulu ge. Emabegaawo yajjukiza gavumenti abasibe bonna, naddala abaasibwa ebyobufuzi, nsaba bateebwe. Nze nno ng'omuntu kino nabanga ng'omu ku 10 teyakola ekintu kirungi. Ssaabasumba Poose Mwogerere naye emabegaawo yavaayo n'ategeeza bannayuganda naddala abasibiddwa olw'ebyobufuzi, gavumenti weekube mu mutima, abantu bano basonyiibwe. Bangi ku bo abantu bano basonyiibwa neera nga baakakibwa okukkiriza emisango gye batazza. Ng'omuntu kasita obanga omuntu asonyiyiddwa. Naye meseji yange negenda eri bannaddiini bonna okuvaayo okufuuka ekyokulabirako. Bakope bannaddiini oba Eklezia mu ggwanga lya Kenya kyeyakoze. Naffe enzikirizayo tukiteeka mu nkola wano, eggwanga lyaffe lisobola okugenda mu maaso. Nja kwebaza gwe na gwe ntambula naye Kampala TV 256 gwe ya subscribinga n'osalawo nti amawulire gonna endowooza ez'enjawulo tusobola okuzifunira no Kampala TV 256 wakola okusalawo okutuufu. Ate gwe natanaba kubanga subscribinga nja kujjukiza subscribinga kona kadaawo kajja bakakuwa notification singa abeerayo eggulire lyonna alitubeera ttaddeyo. Ate mu comment section awo osobola okuteekako endowooza yo ne tuba nga tutambulira wamu. Kankwagaliza olunaku olulungi, siba bulungi, weeraba.